Abooluganda Mukama yeebazibwe, aneebaza Mukama olw'olunaku olwaleero, neebaza Mukama atukuumye ffenna gye tuli, abali mu nsi ez'ebweru, abali e Buwarabu, abali Oman, abali Jordan, abali Dubai, abali mu Turkey, mwana gye muli, nyongera obbatumira abali mu Uganda. Twebaza Mukama atukuumidde mu mawanga ffenna gye tuli ate atuwadde obulamu. Neebaza Mukama olw'akaseera kano aka Singles Conference, neebaza Mukama eyategese conference eno alina ensonga lwaki. Yandibanga ye sizoni yo, byandibanga bye biro byo ggwe okugenda mu bufumbo bwo. So mukwano saagala oyitibweko. Mukama tasobola kutuuma kigambo kye ate ne kiddayo kyereere. Kijja kusooka kinoonye oyo gwe kirina okuyamba ate kijooke kiddeyo. Kati mukwano saagala obeeremu abo abanaayitibwako. Saagala obeeremu abo abanaagirega ekigambo kya Katonda ogaye munaaye. Ate bano abaweereza njagala bali nedda. Bukkiriza bukkiriza, obeere n'okukkiriza, ogaye Mukama ku mulundi guno, nange ntoloka, nange nsumululwa, nange ngenda mu byange. Kubanga Katonda eyakolera bali, eyakolera nze, ye Katonda y'omu gwe nkuleetedde. Amannya bampita Doreen Biyinzika. Abasinga baali bamanyi Doreen the Blessed, naye kati bwe nafumbirwa amannya ne gakyuka ne nfuuka Doreen Biyinzika. Omwami wange ye Musumba Biyinzika Johnson. Tubeera Entebbe ate tusumba ekkanisa gye bayita Latter Glory Church, naye ebeera Ntebbe. Ngera okubaaniriza. So neebaza Mukama olw'olunaku olwaleero ate ndi musanyufu nnyo era amanyi nti tugenda kuyambibwa olw'olunaku olwaleero. Omwoyo Omutukuvu tukusinza, tukwebaza kubanga oli mulungi, kubanga oli mwesigwa. Eno conference Mukama olina ensonga lwaki wagitegese, olina ensonga lwaki wagirese mu biro ebifaanana bwe biti. Waliwo agenda okuyambibwa, waliwo agenda okutaasibwa. Mukama nzigulawo emitima gyaffe n'amatu gaffe gawulire ekigambo kyo. Nkinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, akamwa kange nkanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Leka ekigambo kyo kitukolemu omulimu Mukama. Wabeerewo okusumululwa, wabeerewo okuteebwa, wabeerewo Mukama Taata gw'ojjukira, wabeerewo ng'oyanukula essaala Mukama ng'akaabya amaziga, wabeerewo gw'okwatako, wabeerewo gw'oyambula ekyambalo kyonna. Mukama nkwaniriza, jangu otusomeza ekigambo ate otubikkulire okwagalako. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, amina. Nyongera okubaaniriza nate olunaku olwaleero ndowooza omulamwa gw'abasingo naye ate n'abafumbo naffe tusobola okuyambibwamu mu ngeri endala okusinziira Omwoyo Omutukuvu by'anaabeera atuyigiriza. Omulamwa gwa leero guli ku relationship, finance and purity. Relationship, finance n'obutuukirivu. Nga basingo nga sinagenda eyo yonna, singo ye muntu atali mufumbo. Oba olina abaana oba tolina. As long as you're not married, tobeera na musajja, obeera singo. Oba olina emyaka 5, oba olina emyaka 25, oba olina 3, oba olina 4, as long as tobeera na musajja, obeera singo. Olunaku olwaleero sigenda kwogera bingi kubanga ebingi si bye bikyusa abantu, n'ebitono bisobola okukyusa ate n'ofuna ky'oyambibwa. Bwe nali sinnabafumbirwa nagamba Mukama ne mugamba nti Mukama mpa nkolera obujulizi bwe naatambulanga nga njogera. Ndeme kwogera ku gundi naye njogere ku nze. Ompa obujulizi obunaayogerwa nga butuufu nga bulabibwa. Omanyi bwe tusoma ebyawandiikibwa oba ntera nnyo okuba nga nkansolinga abantu abatera okujja mu inbox yange bawala n'abakazi. Kati bw'abeera alina ekintu ky'ayitamu abeera alabira ddala nga tewali asobola kukitegeera. Kinene nnyo ky'ayitamu naye sometimes agenda okukireeta nga nange nali nkiyiseemu oba nange nali nkirabyeko. So kimbeerere kyange okumugamba nti nange nakiyitamu. Omuntu buli w'omugamba nti nange nakiyitamu, agamba mbuulira wakiyitamu otya. So njagala kwogera n'omuntu yenna ali wano nti obwasingo nange nabulimu era nabuvaamu mu mwaka oguwedde omwezi ogw'Okkumi. So kitegeeza obwasingo mumanyi bulungi, manyi bwe buluma, manyi bwe bufaanana. Naye nze ngenda kugenda ku sayidi ey'obusibe.
oba ngenda kugenda ku side. Sometimes tubeera n'obusibe ate ne twerabira nti tuli basibe. Ne tubeera ku njira ey'ekisa ey'okugamba singo simanyi kola bwoti simanyi kola bwoti naye ng'obusibe bukusibye okuviira ddala ku famire y'ewammwe. Njogera n'oyo ng'omanyi ewammwe tewabeerawo mbaga tewabeerangawo obufumbo tolabangawo abakola mbaga nga tolabangawo oba baganda bo oba waasa basingaabo naye nga mulokole gwalokose Mukama gwe gwayagala alagiremu ekitiibwa kye. Gwe mulokole gwalokose Mukama ayagala kutula ekikoligo kya famire y'ewammwe. Gwalokose Mukama gwayagala akozese. Naye Mukama okutwesiga n'akulondayo n'akulokola kyanako okuba ate tetutuukiridde okumufaanana. Kyanako okuba nti ffe be yeesize ffe bagenda okulagiramu ekitiibwa kye ffe abagenda bayirawo nga gwogenda okukutula ebyewamwe byonna nga gwagenda okukutula kye baali baabateekako ng'abaana abawala oba bafamire ekyo gw'olina okukimenyawo. Naye mulokole amakubo g'otambuliramu oba gwe singo nga bwe tuli mu Singles Conference amakubo g'otambuliramu ganaasobola okukutula ekyo ekikoligo kye baabateekako ganaasobola okukutula endagaano ze baabateekako kubanga bwe tuba nga tutambula mu bulamu bwa singo tulina okusooka ne twezuula. Waliwo ebyo ebyakalondoozi nga bikulondoola okuva ku maama okuva ku taata okuva ku muganda okuva ku basinga n'ofumbirwa wano n'ovaayo ng'omuzimu ogw'okwenjeera gukuliko. Ozadde eno n'ozaala eno n'ezaala eno naye gwe n'olowooza nti tewali kiriwo. Soba mikwano tulina okukola spiritual mapping ne tutegeera kiki ekingoba. Buli bw'omanya ki ekikugoba omanya engeri gy'odiiringa nakyo. Nze mbawa obujulizi bwange sibubawa nti lwakuba mba neeraga sibubawa nti oba ki ne bw'otuuka ekiseera n'obukoowa mbubawa okutegeera nti ate Mukama waliwo baasomola okusumulula. Nze ntera okugamba nti Mukama bw'aba yansumulula naawe ajja kukusumulula. Mukama bw'aba yasobola okuggya obusibe bwewaffe obw'obutafumbirwa naawe ajja bukuggyako amanyi nti ali mu busibe bwewaabwe. Tugenda kusoma mu Zabbuli 37:3-4. Bayibuli egamba nti weesigenga Mukama okolenga obulungi. Beera mu nsi ogoberere obwesigwa era sanyukiranga mu Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Weesigenga Mukama okolenga obulungi. Beeranga mu nsi ogoberere obwesigwa. Weesigenga Mukama mulokole. Buli bwe tumala okulokoka ne tuyingira mu Katonda ne tuva mu nsi life ey'ensi tuba tugirese. Tugenze kulwana lutalo. Sitaani tayagala bufumbo. Sitaani tayagala ayagala osigale ng'oyenjeera ayagala osigale ng'oli singo ayagala osigale kati sitaani byonna ebyo byabeera atutaddeko bwe tukwata emitima gyaffe gino egimaze okulokoka ate ne gitakyuka ne tusaba busabi nga tuli mu kkuba mizimu gyewaffe tegijja kugenda kubanga sifa abagigoba. Abamu baatufumbiza ng'oliko empeta ku ngalo abamu baakufumbiza omusajja nga buli musajja akukwana yagenda buli musajja akwagalako yagenda si lwakuba nti agenda oba olw'empisa embi. Abamu waliwo abalina empisa ennungi naye nga kye baakuteekako kyekigoba buli musajja ajja. Oli mulokole naye ogenda okulaba nga abasajja abajja mu inbox yo tebali serious tebalina wiringi kuwasa naye ate ng'oli mu bulokole. Lwaki? Waliwo ekikuliko ekigoba abasajja abajja mu inbox yo. Waliwo ekikuliko ekisika abantu abakyamu. Waliwo omuntu ye ng'asika abantu abakyamu ng'abantu abakyamu be bajja mu inbox yo abatali serious. Kati tulina okusooka ne tweyambula mulokole nga tonnaba kuwankawanka kyempita okuwanka nga tonnaba kubeera desperate. Sooka weezuule sooka weeyambule kye baakwambaza nga tonnaba kufuna deliverance togenda kulaba ku bufumbo. Njogera n'abo abaasibibwa ng'okimanyidde ddala nti obwami baali babasiba kati nze nali nkimanyi nagenda okukula nga nkimanyi era nali nkiraba era ne mu nsi nabagamba nagezaako okutambula nsobole okukyeyambula ne kigaana okuvaawo. So nganze amaanyi gange gaali tegasobola kukijjawo obuyinza bwange bwali tebusobola kukijjawo bye baali baatufumbiza bye baali batugatta nabyo bye baali baatuteekako nganze ne bwe nsaba faya tesobola kukola. Nali neetaaga omukono gwa Mukama guyingirewo gusobole okufulumya faya egenda okwokya emizimu endagaano z'aba ex endagaano z'emizimu by'ekika kyewammwe by'olina okweyambulako singo ndi ku mwana omuwala n'omulenzi n'abalenzi nabo babasiba obutawasa. Ogenda kubanga
ngenda kwogera ku tujja kutuuka ku season nga tunaba kutuuka ku season nga tunaba kutandika kukaabirira Mukama kuwa muntu sooka omanye nasumululwa omuntu eyasumululwa ebirooto oba obiraba nti nsumuluddwa kubanga nze mu busibe nalootanga ebirooto nga nzizeeyo ewaffe emisota gibeera gineezinzeeko mu magulu ndoota ebikawuula ndoota abafu kwegamba ng'obusibe bwonna bukwetunzeeko kati mulokole bw'oba osaba ng'osiiba enjiri ogiwulidde bulungi n'ebirooto byokka tebinakyuka naye mulokole naawe oli mu lugendo olubuuza Mukama sizoni yange etuuse obulokole siteepu ku siteepu osooka kusumululwa mu nsi ey'omwoyo nga tonnasumululwa togenda kulaba ku bufumbo nze nkugamba ebirooto birina okusooka ne bikyuka nga tonaba kupapira bufumbo okugamba njagala kugenda mu bufumbo sooka omanye wasumululwa emizimu gy'ekikawa gikuba bayibuli etugambye nti twesigenga Mukama kolenga obulungi beeranga mu nsi ogoberera obwesigwa tuweesige Mukama tukolenga obulungi tutukuze emitima gyaffe tutukuze enkola zaffe ez'ebintu mulokole bw'onooyingira mu bulokole n'otatukula okufaanana Katonda yagenda okuggyako obusibe tewali agenda kuggyako obusibe ne bw'onookaabira abeewamwe ne bw'onookola otya ne bw'onooyambala otya ng'okyaliko obusibe tewali asobola kulaba mulokole basinga omaaga munjulira ogenda mu bufumbo ne bikulema kubanga waliwo ekikugoba waliwo ekikulondola waliwo ekikujjayo kigamba tojja fumbirwa nze bwe nalokoka bwe nti naloota omukazi omukadde nangamba naawe olokose nangamba ne bw'onoosaba ne bw'onoosiiba ne bw'onoogenda wa tolifumbirwa kati ngoyo nali sinna bwe nsobola okumweya nali nina okuyingira mu Katonda amaanyi ga Katonda gasobole okugyawo omukyalo oyo ow'omukadde oyo so tulina okutambulira mu bulamu obw'obutuukirivu emitima gyaffe bwe gibeera nga gitukudde buli bwe tubeera nga tusaanidde mu maaso ga Mukama yagenda okutuwangulira entalo zino singa ova mu bintu by'okugamba ate emyaka gigenze ate kati tewali ankwana ate kati waliwo eyaze mu inbox yange nanjogereza ate kati waliwo eyansinikidde ka message sooka weebuuze wasumululwa ebyo byonna wasumululwa kyekibuuzo kyenkubuuza wasumululwa okuva mu ndagaano z'aba ex wasumululwa okuva mu ndagaano z'ekika wasumululwa okuva mu ndagaano z'obusamize wasumululwa okuva eyo nawe wasumululwa bangi mulina obutasonyiwa mwayawukana n'abaami bamwe embeera mbawulira mwogera mu inbox olina abaana 3 olina abaana 2 toyagala na taata w'abaana laba abaana be wamunyiigira wamukyawa naye oli wano osaba obufumbo obwokubiri naye okyalina obusibe bw'omwami oli gwe wavaayo wasigala olina obukyayi wasigala olina obutasonyiwa omwogerako bubi naye ate oli mu kusaba Mukama akutwale mu bufumbo obwokubiri nabwe bukuleme so tuleme kuleka emabega stamps tuleme kuleka emabega bino ebinaatukubya mu maaso leka tutambule olugendo olutukula bwe tuba tugamba nti tuyingidde mu Kristo tuyingire mu Kristo tumuyingirire muddala ng'abasingo tutukule asobole okututwala gye tulina okugenda kubanga obufumbo si bwa competition okusamba akadali si kugamba nti munayi nange nakasambye nakikubye ogenda mu bufumbo sigamba kati nange nafumbirwa ndike empeta bampita mukyala gundi okugenda mu bufumbo tugendeyo tunywere guno omulembe gwe tulimu abalokole boonoonya obufumbo tulwokuba ayagala ayingire mu bufumbo mangu olwokuba ayagala adduke naye agambe nti munaye kikutudde ngenze naye gy'agenze tamanyi byagenda okusangayo gy'agenze tamanyi engeri gy'agenda okubihandolingamu kati buli w'odduka ensi olwokuba buli w'odduka n'oyagala ekintu okifune mangu okiyingiremu buyingizi the consequences ze tuli mu kufuna mu bulokole ng'abantu tebamanyi kyabatwala mu bufumbo enkomokereza nga bavuddeyo so bw'oba oli mu lugendo lw'obwa singo gwe ng'oli singo nze nkubuulira kubanga nange nkugambye mbadde singo sooka weezuule sooka omanye nti wasumululwa tugenda kusoma Omubuulizi 9:9 Omubuulizi tusooke tusome Abakolinso ekisooka 7:32 Abakolinso ekisooka 7:32 Bayibuli etugamba nti naye njagala mmwe obuteeraliikiriranga atali mufumbo yeeraliikirira ebya Mukama waffe bw'anaasanyusanga Mukama waffe naye omufumbo yeeraliikirirenga bya mu nsi bw'anaasanyusanga mukazi we era waliwo enjawulo
ku mufumbo n'omuwala atafumbirwanga yeeraliikirenga bya Mukama waffe abeerenga mutukuvu omubiri n'omwoyo, naye afumbirwa yeeraliikirira ebya mu nsi bw'anaasanyusanga musajja we. Batugambye atali mufumbo, nkiddamu atali mufumbo, weeraliikirira ebya Mukama waffe, weeraliikirire nga bw'onoosanyusa Katonda, weeraliikirire nti bya Mukama waffe abeerenga mutukuvu omubiri n'omwoyo. Mulokole weeraliikirire nga bw'onoosanyusa Katonda, weeraliikirire nga bw'onookola enkolegana ne Katonda buli ku makya bw'okeera. Totunuulira abakoze embaga n'okuba obujja, totunuulira bali abakuyiseeko, gwe baleke bakuyiteko, baleke bafumbirwe, naye gwe tunuulira okukola enkolegana ne Katonda, tunuulira okukola obutuukirivu bwa Katonda. Ebyo tulimu ebyokupapa kati munaye buli mulokole kati ennaku zino muna embaga tuziraba, embaga yagundi, embaga yagundi, embaga yagundi, embaga yagundi. Naye gwe weeraliikirira ogaye Mukama wadde ebiro byange tebinatuuka, wadde naye otuukiridde mu Katonda. Omwoyo gwo n'emmeeme eyo biri ku Katonda, oba oyagala bwagazi bufumbo Katonda bw'omwagalako. Bayibuli tugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaatongerwako. Singa Katonda ajja ssaawa zino nga tonafumbirwa, onoogenda oba munda mu mutima gwo weeraliikiridde nti tonafumbirwa. Sooka oyingize obwakabaka bwa Katonda butuule munda mu gwe, kubanga nkujjukiza bwe bugenda okubetenta obwakabaka bwa Sitaani. Oli mu kulwagalagana n'obwakabaka bwa Sitaani, naye obwakabaka bwa Katonda munda mu gwe tebuliimu. Bayibuli tugambye nti weeraliikirirenga nga bw'onoosanyusa Mukama Katonda, obeere mutukuvu mu mwoyo ne mu mubiri. Tulina okutukula. Ate mulokole ezo zi inbox nze ntera okubagamba n'akalaba bawala bangi nnyo 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 nga balokole ate nga bali mbuto, bali mu bulokole bangi. Nafunye olubuto ate mwami wange ate omuvubuka yandeseewo ng'obutukuvu n'obutuukirivu abumanyi. Bangi beefumbiza ne balindirira Mukama ne babikoowa. Bangi kwegamba buli omu kati ali mu kunoonya w'anaayitirawo, kubanga ebiseera bye tulimu bya luvannyuma. Sitaani aleeseewo akazito ku bufumbo n'abukwata bwe paba. Naye gwe mulokole weeraliikirire, gwe singa okuwaayo emmeeme ye eri Katonda. Oba oli singo maaza wa abaana basatu, Mukama yagenda okubalabirira. Omwami si yagenda okulabirira abaana abo. Tonoonya mwami olw'okuba oyagala akulabire, tonoonya mwami olw'okuba oyagala wakusuula, tonoonya mwami olw'okuba oyagala alabirira abaana bo. Katonda yalina okulabirira abaana bo. Bw'oba tokoze enkolegana ne Katonda ng'oli singo, olowooza onoogikola ng'oyingidde mu bufumbo? Nze nalowooza nti bw'onooyingira mu bufumbo ojja kuba olina obudde obumala. Nedda. Gwe fuba okulaba ng'enkolegana ne Katonda nnungi. Fuba okulaba ng'obutuukirivu obukozi otambudde ne Katonda ogaye Mukama wadde sinnafumbirwa, wadde nkyali singo, Mukama sigenda kweyonoonesa, Mukama ngenda kusigalawo. Bayibuli tugamba nti Mefibosisi yali eyo. Naye kabaka Dawudi n'ajja ng'amunoonya n'agamba nti wakyaliwo, akyaliwo ku lw'ennyumba ya Yonasaani eya Sawulo, mukolere ebyekisa. Mukama bw'anaatuma malayika, wakyaliwo singo akyaliwo, ng'omutima gwe gutukudde, ng'emmeeme ye n'amaaso ge abitadde ku Katonda alindiridde Mukama, teyeeyonoonesezza, atambudde mu makubo amalungi. Mukolere ebyekisa nga toneetemera makubo. Nga tunagenda ne mu bukwakuliza ebyogamba saagala musajja muwanvu, saagala musajja mumpi, saagala ebyo nga tetunabigendamu mulokole oba singo. Omutima gwo wasumululwa, wasonyiwa oyo eyakunyiiza, wasonyiwa ex wo, wasonyiwa abalogo beewammwe, wasonyiwa bamaama bo. Abamu osanga nga wanyigira maama wo temwogera, oba alina bye yakukola, oba alina bye yakuyisaamu, naye sonyiwa, beera n'omutima ogusonyiwa. Oyo omusajja yakulekera abaana mu nnyumba, musonyiwe. Waliwo omukazi yali ayogera nange, baawe yali ayagala n'okumutema kumutta, n'adduka n'abaana, naye musonyiwe. Kubanga bwe tuba twagala okweyongerayo ate tetukuuma kintu ku mutima, buli bwe tukuumira ekintu ku mutima nga kituziyiza. Banaaye mbeegayiridde basingo maaza, musonyiwe abasajja bamwe abo baasooka nabo, bataata b'abaana. Omu yangamba yajja kulemesa, tagenda kukkiriza mwami kulaba mwana we, oba afa atya oba afa atya. Naye nga mulokole, osanga omulokole omutima gwalinanga mukyamu, naye ng'asabira obufumbo. Naye ng'obufumbo Mukama gy'agenda okutwala ogenda kusangayo abaana, ng'omusajja alina abaana nga gw'ogenda okubalabirira ng'omukyala. Ogenda bayisa otya? Abaana b'omukazi gwe omusajja gwe ogenda bayisa otya? Bintu bingi bye tulina okutunuulira. Tulina okucekinga emitima gyaffe, tucekinga ebikolwa byaffe, tucekinga ebigendererwa.
abamunga mukama akuziiza okugenda mu bufumbo kubanga ojja kukyankalanirayo tonasumululwa ng'oli muyombi. So tulina okusooka ne twezuula. Mukama atugambye tweraliikirire ku bya mukama waffe. Abafumbo beeraliikirire nga banaasanyusa baabwe babanasanyusanga abakyala baabwe, naye gw'atanafumbirwa ebyensi sooka obireke, ba boyfriend sooka obaleke, teweenoonyeza ba boy. Ebyo bya dating nagamba byali byansi, bw'odeetinga ono bw'odeetinga oli, ebyo byali byansi kugezaako, mbulokole si kugezaako. Nze bwe nali singo nagamba Mukama saagala bakungezaako ng'amaze okulokoka. Era nze Mukama yansiba n'ansiiringa nga tewali asobola kunkuwaana, nga tewali asobola kujja mu inbox yange nti muvubuka. Kubanga bakumalira budde bakunzanyirako, ajja kugamba nkwagala, Mukama yangambye okukuwasa, nga si mutuufu ng'alimba. Kati nja kubeera musakasa eyo bwe mbuuza Mukama ate ono bwanjuwa, bwe mbuuza Mukama ate ono bwagenda, ebyo nali sibyagala. Nagamba nze akakwakulizo ke nateekawo nagamba Mukama anaajja mu inbox yange yajja okuba omutuufu. Tewali muvubuka ajja mu inbox yange mbaaze kunzanyirako. Ate ekinsobera bavubuka bajja mu inbox zammwe ne babakwana bana waliwo eyaze nankwana gwe omuntu omuyaaya ali mu kusaba ebifaananyi, ali mu kusaba ki, naawe n'oteekayo omwoyo, naawe n'otandika okwogera ate oba kati mukolere ki, tosobola kumubulookinga. Banaye munyiiza mubulookinge, essimu ogirina ne mubeevinga ng'abaana abato olw'okuba omuvubuka ayogedde, olw'okuba oli singa owulira munnaaye n'otandika okumuwa time nga mu butuufu okimanyi ali mu kwonoona budde bwo. Bw'obanga tonnasumululwa eby'abasajja sooka obeeko birowoozaako. Tulina olutalo olw'okulwana. Omuzimu gwa kawuula okuvaawo balokole si kyangu, emizimu gy'abafu okuvaawo si kyangu, egyo emisota gy'olina okulwanagana no si nnyangu. Mu kifo ky'okulwanagana n'emisota n'ebikulumba oli mu inbox oli mu kusekereza n'abavubuka. So tuweweeyo mu maaso ga Mukama, tunoonye Mukama, amaaso tugamuteekeko. Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe, tasobola kutulekerera. Tewali Mukama gwe yatonda. Bayibuli etugamba nti buli omu yamutondera omubeezi amusaanidde, amusaanidde. Buli omu ayina amusaanidde. However much gweoyinza okulaba ng'oli nti yakusaanidde, naye si buli muntu yenna nti akusaanira. Waliwo owuwa akusaanidde. Oba si gw'oyagala, oba mumpu, oba muwanvu, oba wa black, oba wa brown, naye waliwo akusaanira. Kati gw'olina kweteeka mu position ya Katonda, kubanga Katonda yamanyi abaami abatuufu gye bali. Tosobola kwetemera kubo n'ofuna omwami omutuufu. Ebyo byali byansi. Ffe tulekere byonna tubikwase Katonda. Tulindirire sizoni zaffe. Bw'oba okyali musibe ebirooto obeera obiraba by'oloota. Teweetaaga kubuuza nti ate Doreen ntegeera nti ndi musibe. Ebirooto oba obiraba kuba spiritual mapping ewammwe. Naye waliwo abalina chance nga mwazaalibwa mu famire nungi ng'embaga zibawo, baganda bonna bafumbo, basengawo bafumbo. Osobola okusaba Mukama n'akubikkulira ekirala. Naye waliwo ky'olaba n'amaaso go nga teweetaaga na kusaba Mukama kukubikkulira. Ng'olina okulwanagana n'emizimu egyo egigoba obufumbo, olina okulwanagana n'emizimu egyo gy'obutafumbirwa, egy'obutawassa, ate ogikuba ogimenye ogiggyewo. Ng'abamu bakumenya emitima, si lwakuba nti abavubuka beera baagala oba abawala, naye olw'okuba tonnasumululwa. Abawala bakumenya emitima ne bakulekawo. Ate munaye waliwo kyenjagala okwogerako. Bwe bakumenya omutima tekitegeeza nti n'olajja kumenya omutima. Leka kukisigalako kukikaabirako. Baamenya omutima, ze siriddamu kufumbirwa, ze siriddamu kuwasa. Oli kye yankola, osanga naawe wali tonnasumululwa. Oyo muleke mutaagende. Omutima tetujja kubeerawo nga tukaabira gwe baamenya omutima kati tumukaabireko, kati tukabe. Kati singa Mukama akomawo ng'oli mu kukaaba amaziga, weeyongereyo tambula mugabe Mukama oyo teyabadde wange. Wadde mubadde mutegese n'abiwiwa, weeyongereyo oyo teyabadde wuwo. Tambula olugendo lwa Katonda ng'omunoonya ng'otuukiridde, ogeye Mukama nze mpa owange. Oyo teyabadde wuwo. Naye ne bakumenya omutima n'osigala ng'okaaba n'osinkana omuvubuka n'agamba munnaye baamenya omutima, nze omukazi yandekawo, ate ku ssaawa simanyi esembayo, nze bannaye kati siriddamu kuwasa, abakazi bonna bantama. Kyogamba abakazi bonna be bakumenya omutima, yali mukazi omu. Emitima gyaffe tugiweeyo Katonda, tugikweke mu Katonda, yamanyi obudde bwaffe obutuufu. Tugenda kusoma Matayo 6:33. Matayo 6:33.
33 Bayibuli etugamba nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna biribongerwako. Kale temweraliikiriranga byajjo, kubanga olunaku olwajjo lweraliikirirenga ebyalo. Nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna biribongerwako. Obutuukirivu tujja kubwogerako, obutuukirivu tujja kubusomesa. Mulokole sooka onoonye obutuukirivu bwa Katonda. Nze bwe nali sinasumululwa, omanyi bw'osaba n'osiiba n'okutula n'omenya. Waliwo ekiseera ky'otuuka n'ogamba Mukama, mwami wange aliwa, ebiro byange biringa ebituuse, n'olootalootayo obulooto nga bubiri. Ne wabaawo omuvubuka ajja, naye tebyakola kubanga nali sinasumululwa. Bw'obanga tonasumululwa, emizimu gyokka gye gimugoba emisinde, emizimu gyokka gye gimugyawo, kubanga giba gikyakulina mu kontroolu yaagyo, giba gikyakukontrolinga, giba gikyakufuga. Kati gwe ne bw'okozesa amaanyi go gaba tegagenda kukola. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda tugenda kubunoonya tutya? N'emitima egituukiridde, n'ebigendererwa ebituufu, tubeere abalokola abaddala. Ekyokubeera singo si kyekizibu, ekyokuba ng'okyaliwe kasi kyekyamaanyi, naye oli mu Katonda otuukiridde, ofaanana Katonda bw'aba atambula. Bayibuli nga bw'etugamba nti atambula wano ne wali, anoonya abalina omutima ogutuukiridde. Singa ogwe mw'oli mu batuukiridde nga tonakaaba amaziga, tonayita Mukama, ebiro gyo tebinakuyitako, omutima gwo gulimu abo abatuukiridde. Mukama bw'aba atambula basobola okusongako. Katonda kuwa obufumbo, sooka omwesige, sooka omutunuulire. Katonda tasobola kukkiriza ebiro byo kukuyitako. Ebiro byo binaatuuka, Mukama ajja kukugulirawo olugi. Abasinga abamanyi obujulizi bwange mubumanyi engeri gye baali baatusiba, mumanyi engeri gye baali baatugeta, naye Mukama bw'abanga yasobola okunsumulula. Nalina okwewaayo. Mulokole saagala obeere singa omunafu, beera singa omusabi. Okuwangula ebyo ebyewamwe, okuwangula emizimu gyewamwe byetaaga okusaba. Abamu nga bakwambaza rejection, abamu nga bakwambaza ekintu ng'omuntu bw'aba akukwana kyalaba. Kati ebyo byonna okubyeyambula olina okuba okozeseza amaanyi mu kusaba n'okusiiba n'obutuukirivu. Mulokola atasaba, singa atasaba, simanyi ky'oliko. Olina okusaba. Oyinza okungamba naye nga nsabye, nga nsiibye, yongeramu. Waliwo lwe nasabanga nempulanga obulago obunuma, naye nga nina okuddamu nsabe. Buli bwe nzijukira obusiibe bwe waffe nga nziramu n'ensaba. Ate buli bwe nyongera okusaba ng'ebirooto bannaaye bitabuuka, nga ndoota bitakwatagana, naye nenga Mukama kannemereko. Kubanga Katonda ye solution yekka gwe nnina. Kyekyo kiddukiro kye nnina, bannayuganda, nga kye kiddukiro kyange kye nnina, nga yekka nga yasobola okunnyamba. So balokole bwe tuba tuli mu bulamu obwa singo, twewayo mu maaso ga Mukama. Katonda bw'oteeka mu sizoni ajja kutegeeza nti sizoni yo gituuseemu. Ate kati bwe ntuusa ebiro gy'okufumbirwa ntegeera nti bituuseemu. Mulokole omanya. Nabagambye tugenda step by step. Bw'onoomala okusumululwa bwe paba, ng'ebirooto byonna bitandise okukyuka, olaba ewaamu ovaayo. Buli omu alina ebirooto by'aloota ng'asumululwa. Kisinziira. Nze nja kuwa ebyange. Naloota nga kasomero akakadde ako ke nali ndoota nga mpakidde gundi emmotoka loole, nga byonna ebitabo byange byonna mu kasomero ako akakadde mbigyemu. Ne ndoota oyo omukadde oyo eyangamba nti tolifumbirwa nga mbette ente mutemyeko omutwe. Ne ndoota abafu bajjajja bange be nali ndootanga ngamba temye bonna mbaziise mbasaanyizzaawo. Ne ndoota ng'omusota omwami wange actually yaguloota ng'agusaanyizzaawo gwonna nga gufudde. Kakati mukwana ebirooto eby'okusumululwa obeera obiraba. Bw'omala okuloota ebirooto eby'okusumululwa, ebirooto ebya sizoni bwe biyingirawo, ate Mukama yamanyi sizoni entuufu. Nze nali mu Saudi Arabia nga simanyi n'omwami wengenda okumujja. Nze ndi mu kusaavinga Mukama ku gurupu, ndi mu kuweereza Mukama ku gurupu, simanyi kijja. Naye nga Mukama ngamba ebiro bituuse nga simanyi omutuufu we naamusanga. Jjukira nali nagamba Mukama namuwa akakwakulizo, toleeta muntu yenna tewabaawo ankwana, tewabaawo ajja mu inbox. Kati tewali yali ankwana. Naye nga neeraliikidde ebiro bitambula, Mukama andaga sizoni. Naye ebiro bwe byatuuka, Mukama yamanyi bw'anaakuconnectinga n'omwami wo, tobeera ku pressure. Kakati naloose ekirooto, ono omwami ye mutuufu oba mukyamu. Ate omwami yangambye ebintu by'okupapa ebyo
Omuntu omulabidde ennaku mmeka mutandise okupapa ate omwami ate yaŋŋambye tukole ki gwe be yourself obeera okiwulira nga teweetaaga kupapa. Omwami omutuufu alina engeri gy'ayogeramu, alina engeri gy'akukwanamu, alina engeri gy'abeera akugambamu. Naye bano aba sipiidi abamangu amangu baweeyo ziteepingako emabega ogambe Mukama omuntu ono simutegedde naye Mukama mubikkule. Mukama bw'aba tannayogera tomufoosinga kwogera, tomwogeza alina ensonga lwaki akyasirise. Olina abasajja 5 bonna bakukwana oli mu kubuuza Mukama ate Mukama asirise. Waliwo eyangamba oba alina bameka naye Mukama talina gwe yasonzeemu. Tomukaka kwogera, muleke ajja kwogerera mu kaseera akayagalira okwogeramu. So emitima gyaffe tugiweeyo eri Katonda. Sizoni bw'etuuka ojja kugitegeera. Then abali mu courtship sitaana azimenye. Nali mutundwe mu biseera ebyo nga amaze okukyala nga nkomyewo nasanga abawala baali bangi nabo baali balina emikolo bali mu kugitegeka naye gy'afa. Si lwakuba Mukama teyayogera, Mukama naye yayogera naye ate sitaani n'abalumba n'abakubbirayo. Sitaani agolokosa obusungu, sitaani agolokosa okuyomba nga muli mu courtship ne mukyankalanya. Oli ne yeekyanga n'agamba nze mbivuddemu, n'oli n'agamba bw'oba obivuddemu nange mbirese, ne mutabukiraawo. Bajeti baali bazikoze ne bazirekeraawo. So olina okubeera careful buli lugi lwonna. Era nze bwe nalabanga ng'ekintu kyonna kituuseewo ne manya nti kati sitaani ayise wano. Sitaani ayitira mu bazadde, sitaani ayitira mu ggwe ng'omuntu, sitaani ayitira mu mikwano gyo. Nze tewali waataayitira mu mikwano gyange, mu bazadde, wonna yayitirawo. Naye nange omutima gwange nali nagugaadinga, nange ng'olutalo ndukute ne ŋŋamba sitaani osaaga ku luno nteekwa okugenda. Bw'oba osazeewo okulwana olutalo olulwane mpaka asalawo. Abazadde bo bwe banaaba omuzizi kosaba Mukama obambule. Mikwano gyo bwe ginaabanga gigenda okubeera emizizi ko gyambule. Omwami wo bw'abanga sitaani mwagenda okuyitira mwambule. Omukyala wo bw'abanga sitaani mwagenda okuyitira mwambule. Kubanga bisobola okufa nga muli ne mu courtship. So tulina okubeera nga amaaso gaffe galaba, ng'amatu gaffe gawulira. Omuntu yenna agenda okusobola okufuna okuwulira n'amaaso agalaba agenda kubanga mutuukirivu. Agenda kubanga yeewaayo mu Katonda, agenda okuba nga agenda ebuziba. So obufumbo bwonna Katonda bugasa Katonda. Tubeera twezuulira mu bufumbo. Kubanga obufumbo tewali ategeera fumula yaabwo. Timunaye obufumbo bwange bunaafaanana bw'oli ne bunaafaanana bw'oli. Omwami wo bw'onoomusanga Mukama gw'abeera akuwadde w'ojja okumutegeera bw'onoomukwata. W'ojja okutegeera bwe mugenda okutambula olugendo wamu. Naye courtship tesobola kuzuula muntu. Era eby'okufuna omuntu mu courtship ne mugamba mubeere mu courtship eggwanga paavu tewali kye kigenda okuyamba. Kubanga tosobola zuulira omuntu mu courtship, omuntu ogenda muzuulira ng'otuuse mu bufumbo. Omuntu ogenda omuzuula ng'omaze okutandika okubeera naye. N'omanya nti bwe nteeka wano ekintu kimuyombya, kino bwe nkijjawo tekimuwa mirembe. Ogenda okumuzuulira, togenda muzuulira mu courtship, togenda muzuulira wano waakusuutasuutira, togenda mutegeera. Naye gwe gamba Mukama mbikulira omuntu ono ate ompe ekisa eky'okumukwata obulungi. So abasinga otwesige Mukama. Katonda amanyi ebiro byaffe. Katonda amanyi ebiro ebituufu. Bagamba eyampanguza agenda kuwanguza. Eyawangula obutafumbirwa wewaffe. Eyanzijako ekiswalo. Nange musabye akuggyeko ekiswalo. Nange musabye akuggyeko byonna bye baakuteekako. Akuggyeko ezo endagaano. Akuggyeko ego amalogo. Saagala kutwala budde buwanvu naye bwe ndifuna time endala ndikoma. Abatamanyi bujulizi bwange you can come to my inbox and I give you my testimony. Kubanga okubeera nga njogera obujulizi bwange buli kaseera mujja kutuuka ekiseera mu bukoowe, naye nga tusabe Mukama ayongere okutwambula, ayongere okutubikkulira. Abali mu bufumbo nga si butukuvu naawe saba Mukama asobole okubutukuza. Saba Mukama. Bannaye akadalina bagamba kanyuma nga onoogisambako n'enyuma, naye mulokole ebyo byonna Mukama yagenda okubisobozesa. Yamanyi omwami omutuufu gy'ali, yamanyi omukazi omutuufu gy'ali. Gwe weetoowaze mu maaso ge, beera mukakamu, tambulira mu makubo ga Katonda nga bw'ayagala ogatambuliremu. Kola ebikolwa ebirungi, tambula ng'okola enono za Katonda. Sonyiwa buli muntu yenna yakukola obubi, olindirire Katonda. Mukama nkwebaza ku lw'ekigambo kino, buli anaakiwulira leka asumulwe.
leka mukama wabeerewo okuteebwa, leka wabeerewo enjegere ezisumululwa, leka wabeerewo mukama taata atoloka okuva mu masanganziro, okuva mu makomera, okuva mu binnya, okuva mu ndagaano. Abasibe bonna mukama kitange tubasumulula, egyo emisota gye babafumbiza, abafu be babafumbiza, egyo emizimu egy'ekika egyo egyakalondozi, yonna gye baateeka empale zaabwe, gye baateeka enviiri, gye baateeka amagenda, mukama egyo gwoyo gw'obutafumbirwa ngumenya ku buli singo yenna, nkutula ekyekyoyo kyonna ekirondoola mukama kitange ne kibalemesa okufumbirwa, mukama nkimenya nkikutula, mbambula ekikutiya, mbambula mukama omwoyo gwa rejection gwonna mukama kitange ngubukutulako, feesi zaabwe mukama kitange nzinaaza n'omusaayi gwo, byonna ebibadde bibakutte mukama leka bibatte, obasumulule okuva mu ndagaano, obasumulule mukama kitange mu byonna, bateebwe babeere baddembe bagende mu bufumbo bwabwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkuyise kitange osumulule buli muntu yenna, omukono gwo gutambule nga gwambula, omukono gwo gutambule mukama taata nga guzikiriza buli misambwa, buli maloko, guzikirize buli saddaaka zonna ze babateekako, guzikirize buli birooto ebibi, guzikirize obutafumbirwa, omwoyo gw'obutafumbirwa mukama kitange tugumenya, tugukutula, tugugyawo mu baana ba Katonda. Ndangiridde mukama taata embaga, omwoyo wa sipiidi mukama, omwoyo wa connection, omwoyo w'okweyongerayo mukama kitanga bongereyo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Shalom.